Mugamba mutya mmwe nabali ku channel yaffe eyitibwa Kyayiti YouTube channel yaffe kyembasaba mugende maaso gyegattako kigenda kuba kirungi n'ekirala likinga video kati olwaleero njagadde njogereko nammwe abakyala mbayitedde eddagala erigenda obbayamba ku nsonga y'okukyalira ensiko oba ey'okusika abalongo. Abakyala abaana abawala bayitedde eddagala erigenda obbayambira ddala okubeera nga okyalira ensiko oba tukiyite okusika abalongo. Ndoza mukitegedde bulungi nnyo. Kusooka ddala njagala ofuna amalagala ga lumonde ogalaba ago bayita amalagala ga lumonde ago g'olaba ago. Omala ogafuna bulungi amalagala ga lumonde njagala ofune akaddo ke bayita kakwatankoko. Njagala ofune akaddo ke bayita kakwatankoko. Ofuna amalagala ga lumonde ago ofune n'akaddo ke bayita kakwatankoko. Kakwatankoko ke koolaba ako bakayita kakwatankoko. Walooza okategeera bulungi oba olaba obwo. Funako obukoola bwa kakwatankoko okoola afunako obukoola ofune n'ebikoola by'amalagala ga lumonde. Ebikoola birina kuba nga biwerako ebya lumonde byolina okusinzaamu. Ebyo byolaba ebyo ebikoola bya lumonde oba tugayite amalagala ga lumonde oba twebagayita. Funa nga gawerako biteeke mu ngalo tandika obbikunya bw'otyo bw'otyo. Ndi ku ggwe ayagala okukyalira abalongo mweyagala zibeere nga zivaayo mu bwangu. Nkusaba ofuna kakwatankoko wamu n'amalagala ga lumonde obikole bw'otyo. Wamala obbikola bw'otyo tandika obbikwatamu ng'eno bw'osika. Obiraba ndowooza? Kati bimala okugonda bubityo nga woobirabye kwatamu nga bw'osika. Tobiyenga nnyo tobiyenga nnyo nedda. Ebiseera ebisinga amalagala ga lumonde ago naawe ke bayita kakwatankoko tolina biyenga nnyo, biyenga empola mpola. Kati omubiyenga empola okwatako n'obikwatamu ofuna olusandasanda ku ngalo zo biba bigenda kukuyamba bulungi nnyo okusika abalongo bulungi baveeyo bulungi nnyo. Bw'otyo bw'oba okola gw'ayagala okusika abalongo baveeyo bulungi oba oli mukulu oba oli muto. Nkusaba ofune ebyo kakwatankoko n'amalagala ga lumonde. Funa bukoola n'ebikoola biyengere mu ngalo bulungi nga bw'olabye otandike okubeera ng'obikwatamu. By'oyenze byennyini by'okwatamu ng'eno bw'osika. Bikwatemu nga bw'osika. Okitegedde tobiyenga nnyo kugonda nedda. Omala obbiyenga kwatamu mwewo by'oyenze nga bw'osika. Kwegamba weetegeke bulungi, tegeka w'ogenda okukolera ekintu ekyo mu kisenge kyo. Kwegamba olina okuba ng'olina obudde. Bitegeke bulungi ofune w'ogenda okutuula bulungi oba okwesikira bulungi nga bw'okitegeera. Tandika okubeera ng'obiyenga nga bw'olabye obeere ng'okikola obeere nga weesika zigenda kuba zivaayo bulungi nnyo. Ebiseera ebisinga abalongo abo kiva ku ggwe kennyini gwali mu beesika gwali mu basika ye gwe abeera omukulu. Olina okubasika bulungi ng'obagaziya. Nnungi nnyo okuzisika ng'ozigaziya bulungi kwegamba zibeere nga zisobola okuggalawo bulungi wali ku mulyango. Oba osika abalongo abo basike ng'obagaziya bulungi kigenda kuba kikuyamba. Bajja kuvaayo mangu, bajja kuvaayo bulungi nnyo. Kwegamba babeere nga naawe kwennyini buli w'obatunulako olaba nga kyekyo, buli w'obakwatako ng'olabira ddala ky'okola kyekyo ng'olaba balungi. Okitegedde? Ekintu ekirala abalongo abo olina obbakuuma. Buli w'obasika ne bavaayo n'olaba nti bawanvuye ng'obasise bulungi ng'obagaziyizza bulungi, kimanye nti oluvannyuma lwa myezi 3 ku 4 olina okuddamu n'obakwatako kuba bakendeera buli lw'ozaala balina okukendeera. Buli lw'ogenda mu nsonga zammwe ez'ekikyala bakendeera beesalako ne bagenda nga bakendeera. Kati ebiseera ebisinga w'omala ebbanga nga tobakwatako nga toddamu kubasika baggwirako ddala. Kati n'olwekyo ky'olina okumanya gwonna omukyala oba omwana omuwala ebintu bino abasinga temubimanyi naye nga temubyagala. Abalongo abo olina obbasika bulungi nnyo. Ewayitawo ebbanga beera ng'oddamu obakwatako olw'ensonga nti bakendeera. Buli w'ogenda mu nsonga zammwe kibakendeeza, buli lw'ozaala kibakendeeza, buli bakwebakako ennyo bakendeera. Kati n'olwekyo olina okubeera ng'obongerako bakuume nga tebakendeera. Kijja kukuyamba obutakusumbuwa naddala ggwe omukulu. Beera obeera obongerako kijja kuba kikuyamba okusobola okubakuuma nga tebaddayo. Bwe kityo bwe kiri ebiseera ebisinga gwasika ye gwe abeera omukulu ye gwe azireetera okukona oba okugenda mu maaso ne ziwanvuwa. Fuba okulaba ng'obasika bulungi nnyo bajja kuba bawanvuwa bulungi nnyo. Bwe kityo bwe kiri kambayo WhatsApp namba yange osobola okwongera okumbuuza ky'otategedde ku nsonga eyo ku vidiyo eno
WhatsApp namba yange eri 0777873401 yeeyo WhatsApp namba yange, nja kuba nkuddamu bwekityo bwekiri. Mwebale nnyo okubeera ku channel yaffe eyitibwa Kyayiti. YouTube channel yaffe Kyembasaba mugende mu maaso n'ogyegattako, kigenda kuba kirungi nnyo. Mubeere bulungi, mweraba.